beeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatenyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa ladies like tuula kalira wuliriza nyumirwa amawulire ngera wekimanyiddwa nti obuli bw'enguzi bufumbekedde mu mawanga mangi nga tetebuteereddwako kkomo kino kikyankalanyiza emirimu mu bitongole naffe ffennyini abantu naye wuliriza ekitongole ekimanyiddwa nga accountability lab kirwanirira obwerufu okwetooloola ensi yonna ngera baagala okussa obwesigwa n'obwerufu mu ttaala bano batandikawo show emanyiddwa nga integrity idol nga batunuulidde abakulembeze ab'omulamwa eno show yatandikira mu nepal emyaka 2 emabega ngera eragibwa ku tv ne rediyo y'eggwanga bano baagala okuzzaawo essuubi ery'emiti emitu n'abakozi mu bitongole mu mawanga agatuba n'obuli bw'enguzi abeesimbyewo balondebwa mu nkola ey'ekyeyagalire abayiseemu abataano bateekebwa ku eno show era oyo asinze obululu y'ab'omuwanguzi bw'eggwanga ng'era ategekebwa n'omukolo mu ggwanga ekyo kirungi abamu ku lukalala lw'abasinga mwe muli omukulu w'essomero okuva mu nepal kiyambi mulabu okuva mu pakistan n'omukozi alongose okuva mu liberia bano batunuulidde abantu ab'omulamu abasaawo ekyokuddibwamu saba baleeta ebizibu ekissamu batuuze amaanyi naddala abo abali obumu naye n'enkola y'obwesimbu eno show y'amaanyi era liberia mali ne pakistan bagiri butoola mu biseera ebijja mu mwaka guno bano bakutuuka mu nigeria indonesia mexico ne morocco eno enkola nsufu mu kulwanyisa obuli bw'enguzi era ne mu uganda tugirinze omanye ekintu ekinneewuunyisa ate kiki abantu abamu bakola butaweera okuyamba abali mu bwetaavu kituufu nange ninayo gwe mmanyi bw'atyo ono ye Gertrude Nakigudde wali omuwuliddeko ono y'omu ku bakaawonawo ba Kookolo ono ye CEO era y'omu ku baatandikawo Women's Cancer Support Organization ekyokukeberebwa n'osangibwa ne Kookolo kitiisa nnyo era bangi tebatera kufuna kubudaabudibwa kuva eri baŋŋanda zaabwe nga bayita mu bulamu bw'okujjanjaba mu chemotherapy emyaka 10 egiyise Gertrude yayita mu mbeera enyigiriza ono yasaasaanya ensimbi ze yali akuŋŋaanyizza zonna mu kukeberebwa omusawo ebbeerera erimu yalisalako era n'asindikibwa mu ddwaliro ly'emulago okufuna chemotherapy oluvannyuma lw'okufuna obujjanjabi ono yalaba omujjanjabi eyali ku ddute bw'atyo n'akizuula nti eddwaliro lya Kookolo lijjuddemu abalwadde bangi nga era mu mwaka gwa 2016 abalwadde ba Kookolo abapya 14 be beewandiisa Gertrude yajjanjabibwa okumala omwaka gumu n'omusobyo era ab'eŋŋanda ze n'emikwano kyabajjamu okutya bwe batyo ne batandika okumuyamba amalagala ge gaali gasasulwa eyali amukozesa oluvannyuma lw'okujjanjaba mu nkola ya chemotherapy yadda mu kujjanjaba mu nkola ya hormonal treatment okumala emyaka 5 era oluvannyuma n'azuulibwa nti takyalina Kookolo yadde nga yatiisibwamu ku ky'okufuuka omugumba kw'ogatta eddagala eryamukozesebwako okuba ery'obulabe eri abaana abatannazaalibwa bwe twogerera alinayo omutabani omugimu luno olutalo lukyagenda mu maaso si ku ye yekka naye ne ku balwadde ba Kookolo baayagala okuyamba na kino ekitongole kye yatandikawo nga kirimu abantu abawera 100 bano bayamba mu kumanyisa Kookolo w'amabeere n'owannabaana naye ekisinze okubatawaanyaamu kwe kufuna obuyambi yadde gavumenti tebayambyeko bano abakyala bazira bakyekoledde olwo lugero lukwate ku mutima singa nange enfuna okukeberebwa mba njagala omuntu okumbererawo mujebala egyo gye mutuusaako engalo bannyabo wobanga oyagala okumanya ku by'okwegatta n'ebyokuzaala omanyi weewa okulaga waliwo eddwaliro limmanyi naye ng'abateni abasinga balina ensonyi ng'era batya nti omu ku ba anti yandiba mu layini oba yandikebera ebigenda mu maaso ku mutimbagano naye obuzibu buli nti ku mutimbagano kizibu okumanya oba by'osoma bye bituufu kituufu mu mawanga agasinga mu afirika ebyokwogera ku nsonga y'ebyokwegatta kivve ekireka abateni okuba nga tebamanyi ku bikwata ku by'obulamu yadde nga kya mugaso naye waliwo omusawo okuva mu konga zze n'enkola Dr. Lokulutu ayize engeri gy'oyinza okugabanamu n'okumanya neno apu eyitibwa Dr. Love wano abateni bafuna omukisa gw'okubuuza ku bikwata ku siriimu eby'okuggyamu embuto n'ebikozesebwa mu kwekuuma bano bafuna okuddibwamu okuva ow'omukugu ng'ate n'enkola eba yakyama Dr. Lokulutu yalina omulamu ogw'okutandikawo eno enkola ye ku mutimbagano we yali akyali muto yali alowooza empeke eziwonya malaria ziziyiza okufuna embuto ekyali eky'obulimba ng'era omuwala gwe yalina yafuna olubuto ono ayagala abateni nga mutabani we ow'emyaka 21 amanya bingi okusinga ku byali amanye emabegako ewamu n'okutegeeza nti ebyokumanya ku nsonga z'okwegatta kya mugaso yadde nga konga ekyalina ebizibu ng'omukulembeze atayagala kuva ku ntebe ekintu ekitadde obunkenke eri obutebenkevu n'emirembe nga mu kwekalakaasa gavumenti esalako eby'omutimbagano mu ggwanga ng'era buli kimu kiyimirizibwa nga kino kizibu okunnyonnyola olugero lwa Dr. Love app yeetaagira ddala bamusiga nsimbi naye nga teri yeetegese mukwatirako ku kintu nga kino eky'obunkenke tusaanye okuzzaamu amaanyi eri abaami abaziranga bano nga Dr. Lokulutu abagezaako okukolawo enkyukakyuka mu bavubuka kituufu wabula singa naffe twalina eno apu mu uganda
obulamu mu south africa si bwangu naddala ng'oli mukyala muddugavu ng'ate otambulira mu kagaali k'abalema bangi banyomoola abo baliko obulemu era tebakikkiriza nti balina kye basobola naye lebohang munyasi ali luno ng'ono kyakulabirako okukyusa endowooza ono yasoose okuba modo mu wheelchair ng'era luno lwe lugero lwe yalwala poliyo nga wa myaka 3 mama we n'amufaako nga wa myaka 9 ono yakuzibwa jjajja we yali amwagala era yali yeerabawo ng'abalala engeri y'amasomero gye gali tegalabika ebyokusoma byatandika okuzibuwala oluvannyuma yafuna ekifo mu ssomero eribudaabuda omwali abayizi abalinga ye era buli kimu kyatambula bulungi yagenda mu maaso n'asoma social psychology era ali mu kumaliriza digiri ey'okubiri eya bachelor of arts in communication ono afunye obukugu mu kukyusa endowooza z'abantu okusoma si kyokka ekyamuli ku mwoyo naye n'ebyokumodola kyali kyama kye kimuzzaamu amaanyi ono yafuna omukisa gw'okwetaba mu kuvuganya mu miss wheelchair pageant nga yali omu ku bayitamu 24 okiraba ye yewangula era kiraga nti tewali kkomo ku bantu abaliko obulemu okutuukiriza ekyo kye baagala ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olulala tuula owuliriza amawulire amalala agookya nsigadde nze ladislike gano ge mawulire ku ngoma wulira amawulire tuula kalira wuliriza goberera okuva ku studio paka ku street ge mawulire goberera engoma 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 goberera engoma